nga tufunikira omwaka guno. Citizens Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'oseving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi. Ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe ey'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo, omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Ngenda kusoma mwezi 3 Desemba wetugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka. Ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti, Citizens Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka. Jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 ne noti 7 4 oba jangu emukono ku ofisi zaffe okulirana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell, so nga ate ne mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Nga bwe mulabye ebigenda maaso wano gye bayita Katemba mu Kkooti, si wali bwenkanya. Mubalabye abalamuzi be batudde eri ng'abalamuzi, naye eyeefudde judge advocate ye yeeyita ng'omulamuzi. Atuuse n'agamba n'ogamba ye kyasalawo kye kisembayo. In fact judge advocate ye mulamuzi, n'oli prosecutor atuuse n'okugamba abo bonna mubagambe tebaddamu n'okwogera ku musango tebakola ki, kwegamba ng'olaba nti kooti si kooti naye kangalu. Ne tuli bamativu nti tuli wamu ng'ekitole nga bwe mutulabye wano. Jo statement eyakoleddwa tugyeyanza nnyo nga tiimu ekulembeddemu leader of opposition wano ng'ekulembeddwa mu leadership ya NUP n'abakulembeze abalala jenno baani bonna ffenna abali wano, naye tiimu eyavudde ebweru ey'abannamateeka tugyeyanzizza nnyo. Olwaleero Martha Kaluwa ali wano, tugambye kooti nti ya Dr. Besigye n'Obed be balina right mu ssemateeka okusalawo ani akulembera tiimu. Tetulina liida mulala, omukulembeze waffe akulembera ligo tiimu eno, kapiteeni waffe ye Honorable Martha Kaluwa. Tweyanza nnyo ne Nana Kovi all the way from Angola ne council from Kenya n'abalala abagenda okujja. Era tugenda kati mu law council okwatagana ne law council, twagala law society ne agencies endala zonna zituyambeko. Tulina okufuna certificate ya Martha Kaluwa mu mbeera yonna omusango guno okugenda maaso, kubanga ye lead council waffe. Ate era nga n'emisango bagamba pisto bazisanga ne Dr. Besigye mu Kenya, bagamba bagidiza Athens Ruda, olwaki ogoba baleera abaava ebweru nga Dr. Besigye wamukwatira bweru. Ekyo tetujja kukikkiriza. Kasabe leader of opposition ajja kutubaayo statement gye n'omuntu then lead council akurawuning up. Mu nsi yonna tujjukira ekiyitibwa International Human Rights Day, kubanga UN General Assembly yagazetinga olunaku luno. Kitegeeza nti tuba tulina kubanga tujaguza nti eddembe ly'obuntu litwalibwa ng'ekikulu, naye tuli wano ku lunaku luno lwa International Human Rights Day kubanga ate eddembe ly'abannaffe abamu lityoboolebwa. Eddembe lya Dr. Kiiza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannayuganda abalala abazze batulugunyizibwa kkooti eno. Kirungi nti ffe nga ab'opposition tuzze katutandise okukwatira awamu ku nsonga zino netugamba nti bwe munaatulugunya omu ku ffe, ffenna kijja tukwatako, kubanga kyekize kitubeerako ffenna abawagizi baffe nga NUP bazze batulugunyizibwa kkooti eno ne bannayuganda abalala. Era nga tukuba omulanga eri bannayuganda tewetaaga kubeerawo opposition n'aba NRM namwe bajja batulugunya olunaku lwamwe lujja kutuuka bwe mutaasitukiremu ne mugaa nti eddembe ly'abannansi lirina okuteekebwa mu nkola era okutwalibwa ng'ekikulu. Mwebale nnyo. General Muntu. Do you want to come in the middle maybe here? In the wee hours of this morning, as the defense team, which was burning the midnight candle to represent Rotary and Besigye, finalized plans to come here and do a robust defense work, some criminals from UPDF abducted retired Major Ronald Iduri from his home in Werenga and disappeared him.
with the sole purpose of frustrating the defense team of Besigye and Rutare. We condemn that in the strongest terms possible, and we have urged the chairman of this military tribunal that if this is not to be projected as the kangaroo military tribunal it is, then they should restrain members of the UPDF from abducting members of our team. That is not the first threat against members of our team. We have been ignoring some signs of intimidation or directed towards the defense team, and we shall continue to ignore those methods. But we must assert the right of the accused to a fair hearing, to a fair representation, to dignified treatment, to their liberties as guaranteed by the 1995 Ugandan Constitution. And we are not intimidated. We are not bullied. We shall come here in this military barracks surrounded by soldiers and continue to do the work of representing our people. We have also the grievance of being denied where to sit. Most of our lawyers today were not able even to get seats, and we have not even concluded the issue of representation because both the military tribunal is in cahoots with Museveni and the Law Council of Uganda, and illegally trying to block the visiting jurists from Kenya from representing Besigye contrary to his sacrosanct right to choose who represents him as a lawyer, how many lawyers represent him. So we are going to continue fighting these battles on all fronts. There is an all-out legal war against the injustice that has been meted out against our clients, and we shall keep you posted. Thank you very much.